Amannya nze Mulanzi Robert, tusanyuse nnyo era tukkiriza nti Katonda agenda tukozesa okwogerako gye muli. Haleluya. Eggwanga erya Amerika abasinga ndowooza muliwulira. Eggwanga erya Amerika mu nsi yonna litwalibwa nga gye tuyita first country. Era ne bwoba otunulidde koodi zaabwe, koodi yaabwe ffe tuli ku 256 plus 256, bo bali ku plus 1. Kakati munnange betwogerako abo balina ekintu kyenjagala tulowoozeeko. Buli mwaka balina omwezi mulamba ogwa Novemba babeera mu kwebaza. Mwezi mulamba babeera mu kwebaza. Kati mu mwezi ogwo gwonna bajjamu ebintu bibiri. Bajjamu week gye bayita Thanksgiving week ne Thanksgiving Tuesday. Okay? Naye family zikirizibwa zo mu mwezi okulonda olunaku olwabwe lwe basoosowaza mu zonna ennaku eza November. Naye ekinyusi kye kino nti baba beewaayo kwebaza Katonda nga balowooza kuwa Katonda gy'abajje. Eggwanga lye tugamba nti lyetwala nga li first country nalyo lyafugibwako nga Uganda bwe yafugibwa. Abangereza baafuga Amerika ne bagiwa obwetwaze mu 1766 ng'ennaku z'omwezi 4 July, kuba nzijukira because I was born on 4th July. Era mu 1789 emyaka mibale abaasoma okubala Honorable Nina Ananyamba, nze mathematics yali antawaanya. Mu 1789 America eno yalina olukiiko olutuula ne luteesa. Kubanga kati balina enkiiko bbiri, Congress balina House of Representatives ne Senate, by then bali bagita Congress. Baatuula ne bagamba nti naye lwaki tetusaba president eyaliko George Washington tumusabe omwezi guno gubeere omwezi ogw'okwebaza. Kale ndi musanyufu nnyo nti by then omusajja gwe bayita George Washington mu America request ya Congress yagikiriza. N'agamba nti bwe babanga basabye kino kyakwebaza Katonda, eyo request granted. Nassaako omukono era najja in 1789 n'akola proclamation n'agamba nti omwezi gwa November egenda kubeeranga national holiday mu ggwanga erya Amerika. Naye waliwo abaatuula ne bateesa. Ndikukaabirira Mukama, eggwanga lino abeeko abantu baaliwa abasobola okutuula ne bakola request nga zino nga ziteeka Katonda ku mwanjo. Ekyo nga nze nkiyaayaanira. Naye era nga bw'okimanyi ne ku mulembe guno bwe baakiyisa mulimu abaagaana. Kati nno bano bate baaduumirwa na President mulamba Thomas Jefferson. Thomas Jefferson yagamba ebyo bya national holiday byammwe, ebyo byammwe, nze sijja bikola ki, sijja kubikkiririzaamu. Era nsaba Katonda atuyambe tuleme okubeera ne ba Thomas Jefferson mu mulembe guno abagaana ebintu ebikulembeza Katonda. Nsaba Mukama atuyambe ffe tubeere abantu abagenda okugamba if it is a national holiday that puts God first, we will observe it. Tuleme kubeera ba Jefferson. Era kijja kujjukirwa nti waliwo n'abakulembeze mu America babaddako nga ba Jefferson bavuddewo, bo ne bakissa mu nkola bye baayoganyiza obutabigendamu olwakadde. Kati nga Abraham Lincoln mu 1863 ye yalaga nti nedda tulina okujjukira Katonda mu mwezi guno ne ku lunaku luno, kubanga atulaze ekisa. Obusungu bwe bubadde bungi naye tabuganyiza kututuukako ng'eggwanga. Ebibi byaffe abijjeewo
atujjukidde olw'ekisa n'olw'ekyo tumwebaze. Oyo Abraham Lincoln. Omulala yali Richard Nixon, emyaka 19 nga giyiseewo. Richard Nixon mu 1972 ye n'agamba nti okuva ku Musa mpaka ku Yesu ng'ateekateeka okugabira ekyokulya enkumulitu y'abantu. Ebyawandiikibwa bitulaga era bitwolesa eri ebigambo n'ebikolwa ebyokwebaza newankubadde bye twagala tetunnaba kubifuna. President yakola statement eyo Richard Nixon nti okuva ku Musa mpaka ku Yesu nga tannaba kugabira nkumulitu y'abantu kyakulya, ebyawandiikibwa bitulaga era bitwolesa eri ebigambo n'ebikolwa ebyokwebaza newankubadde byoyagala tonnabifuna. Richard Nixon. Bannange nze ndi musanyufu nnyo nti mu mwaka ogwa 2023 nga Victory Church twayingidde mu byafaayo ng'ekkanisa. Guno gwe mwaka ogusookedde ddala kasookedde nga tuwangaalira wano e Masajja okubeera n'omwezi ogw'okusaba ng'ekkanisa. Ekyo kimu. Mu ngeri y'emu gwe mwaka ogusookedde ddala okubeera n'omwezi nga gwakwebaza Katonda ng'ekkanisa. Haleluya. Ekyo kitulaga ng'omusumba waffe bwe yatubuulira ebbanga eriyise nti tubadde tudduka, twabuuka dda okutambula, era nze nzikiriza tweteeseteese kati kubuuka. Tweteeseteese kubuuka kubanga byokka Mukama byali mu kukola bitulaga nti ali wamu naffe, ffe tulina kumwebaza. N'olwekyo olunaku olwaleero ng'ekkanisa tulina ensonga ey'okwebaza Katonda. Nsaba tusome ng'oggyeko bali bannabyabufuzi bentandise nabo, naye waliwo mu Bayibuli omusajja eyategeera kye bayita okwebaza Katonda n'omutima omujjuvu, tuguyita omujjuvu, glorifying God with a grateful heart. Omutima ogusiimye. Omusajja ono yajja n'asinza Katonda, ne yeebaza Katonda, ne yeebaza Yesu n'omutima ogusiimye. Katusabe omukadde w'ekkanisa maama waffe Anti Tabitha atusomere Luka essula y'e11. Luka essula y'e11 olunyiriri, Luka essula y'e17 olunya olw'e11 paka ku lw'e19. Bw'oba otuuseeyo bagenda kusomera tuwuliziganye. Ngenda kwogera ebigambo bitini nnyo mbate tugende. Luka essula 17 okuva ku lunya olw'e11 paka ku lw'e19. Awo olwatuuka bwe baali mu kkubo nga bagenda e Yerusaalemi, yali ng'ayita wakati wa Samaliya ne Ggaliraaya. Awo we yayingira mu mbuga emu ne bamusisinkana abantu 10 abagenge abayimirira ewala, ne boogerera waggulu ne bagamba nti, Yesu, Mukama waffe, otusaasire. Bwe yabalaba n'abagamba nti, mugende mwerage eri bakabona. Awo olwatuuka bwe baali nga bagenda ne balongoosebwa. Awo omu ku bo bwe yalaba ng'awonye n'akomawo n'atendereza Katonda n'eddoboozi ddene. Olw'e16 n'avunnama awali ebigere bye ng'amwebaza. Era oyo yali Musamaliya. Yesu n'addamu n'agamba nti, 10 bonna tebalongoosebwa? Naye bali 9 bali ludda wa? Tebalabise abakomawo okutendereza Katonda? Wabula omugenyi ono n'amugamba nti, yimuka ogende, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Haleluya.
muwala waffe Joanna bwe yali atandisawo okutegeera nti bwe bakuwa ekintu olina okwebaza, maama we yaddira enkola gye bakola mu mupiira eya refali. Refali mu mupiira agaba ebintu bisatu nga tannaba kugoba mu kisaawe: akulabula okw'ebigambo, bodda bw'ogaana okutegeera n'akuwa kaadi eya kyenvu. Eya kyenvu bw'agaanira ddala n'alyoka ajjayo kaadi ng'efaanana nga abasumba baffe leero bwe bambadde, nga myufu. Nze ŋŋambye langi ndi ku kkala. Kaakati mujjukira mukyala Mulanzi ng'agamba omwana ono bwe bakuwa ekintu olina okukola ki? Olina okwebaza. Naye fuula akitegedde ne baddamu ne bamuwa n'ateebaza. Nakugambye eki, nagambye bwe bakuwa ekintu olina okwebaza. N'amuwa verbal warning. Kale bwe tugenda ku yellow card. Yellow card eno ekintu kino bwe baba bakuwadde ekintu, mpa ekintu kyange, lwaki oganye okwebaza? Kati olulala bwe nkikuwa olina okukola ki? Okwebaza. Kaakati ndaba red card, omwana omuwala ono nga bazzeemu bamuwadde ekintu, ne mpulira enkyuka y'eddoboozi lya maama kubanga alina ky'ayagala. Ekisooka ddoboozi lye lyakyuka. Joanna, bwe bakuwa ekintu olina okwebaza. Olina okwebaza. Ekyaddako n'oluyi ne lutuukira awo, ye red card. Kaakati bwe bamala okuwa red card olina ofuluma ekisaawe. Kati Joanna yafuluma atya ekisaawe? Ng'akaaba. Kubanga bazze bamugamba olina okukola ki? Olina okwebaza. Ne bamuwa warning verbally, ne bamuwa warning with a card. Kati red card yeyina okukola ki? I think abazadde mwenna abali wano tukikola eri abaana baffe nga tubayigiriza okukola ki? Okwebaza. Kati wano we tusomye abagenge bane 10, njagala tusooke tutegeere omugenge edda ne mu ndagaano enkadde ye muntu kasooba n'obulwadde obwo obw'ekigenge nga tolina kubeera mu ffe. Tolina kubeera mu ffe. Era njagala tukyetegereze. Mujjukira abagenge abali mu Bassekabaka ekisooka 5. Oba tufiira oba okubeera wano kitugasa ki? Tugende wakiri eri mu nkambi gye tuba tukola ki? Gye tuba tufiira. Mumanyi abali mu nkambi amagye bo kye gaawulira? Baawulira abajja. Bannange era ono bano baatusindikidde. UPDF toyogera. Gano majje tegategeerekeka. Kubanga abagenge baabasibangako n'ebide. Baabasibangako ebide. Lwaki? Nga baagala okubategeeza nti abo si balongoofu. They are unclean. Kalicha n'ekizimba, ensi n'ekizimba bwetyo. Nga bw'oba n'ekigenge tolina kubeera mu ffe. Era bw'osoma Abaleevi 13 ojja kukiraba nti baalinanga n'okugenda ku street ne baleekaanira waggulu bw'aba ayitawo. Ndi mugenge, siri mulongoofu, siri mulongoofu, siri mulongoofu. Kirowoozeeko muno mwonna nga mu community muno mwe tuli ey'Emasajja nga mulimu siri mulongoofu, otegeeza buli omu siri mulongoofu, siri mulongoofu. Nga n'ekideku ekiri. Lwaki njogera bino? Kubanga ensi bwetyo bwe yali ebalaba. Kirwadde kyali ky'amaanyi nnyo nga teri ayagala kubeera nabo. Ne bwe kuba kusinza nga tebakkirizibwa kuyingira mu ssinzizo kati nga lino. Ne mu ndagaano empya baabakolera ekifo nga bakiyita Samariya. Mu Samariya muno nga kifo nga kyateekebwawo oyagala okumanya abagenge gye bali, abantu abatasaana kubeera mu ffe, genda Samariya. It was a place known for outcasts. People were not supposed to be part of us. Nga tubeekutuddeko. But remember we are saying we are all created in God's image and what?
naye yo kalica yo neesimba ekyayo neeteekawo ekyayo, ensi n'ebasosola olw'ekyo kye baali bayitamu. Kati wano Yesu aba ayita, Bayibuli etugambye nti n'abalaba, era okubalaga kino nti bayimirira wala. Bwe Yesu Mukama olw'ekumi n'ebbiri woli maama olw'ekumi olunyiriri olw'ekumi awo we yayingira mu mbuga emu mu kyalo ekimu, ne bamusisinkana abantu 10 abagenge, naye baakola ki? abayimirira ewala. Eno eyange egambye ne bayimirira walako, kabonero akalaga nti bali bakimanyi n'okimanya tetulina kusemberera muntu yenna, era bayimirira walako. Bwe bayimirira ewalako ne balyoka bayisaawo eddoboozi lyabwe ne bakaabirira Yesu, ne bamugamba, Yesu tukole tutya? N'eddoboozi ddene nga bagamba batya? Ne boogerera waggulu ne bagamba nti, Yesu Mukama waffe otusaasire. Ne bakaabirira Yesu abalage ekisa ekyo ekitalagika, kubanga bo bennyini baali bakimanyi. Society bakabona tulina gendayo bugenzi kutukakasa nti tubirina oba tetubirina, nga ne bakabona tebakkirizibwa ku associatinga na muntu ayina bigenge. Yagala mukirabe, nga ne bakabona abalina okubuulira enjiri eri abantu bano nga babagamba temulina kubeera nabo. Ekigenge ne baleekaanira waggulu n'eddoboozi ddene. Yesu olw'okubanga ye wa kisa yabawonya oba teyabawonya? Yabawonya. Baawona bonna. Bwe babanga bonna baawona, kati nze emphasis yange mu ddakiika zino 5 zennyina eri wano, bwe baamala okuwona abagenge bano 10, kiki ekyaddako? Bwe baamala okuwona, kuba tulabye Yesu baamukaabirira. Tumaze okulaba obuzibu bw'ekigenge, olw'obudde tusobola genda mu birala byonna, naye kasi okitegedde nti ekigenge kino ne mu Bayibuli kyogerwako emirundi gisukka 40 nga boogera ku leprosy, obulwadde obwa leprosy. Over 40 times talked about in the Bible. That's how powerful it is. And we need to pay attention to it. Katumaze okulaba abawonyeze Yesu abakwatiddwa ekisa. Yesu bw'abakwatibwa ekisa n'abagamba mugende mwerage eri ani? Eri kabona, ng'akabonero akalaga nti mmwe mumaze okuwona. Era n'ekino kye baali boogera balinga baali beetamiddwa embeera bannange. Yesu ye n'abalaba n'abawonya bonna. Ki ekyaddako? Olwaleero ngenda kwogera ku bintu 3 byokka. Ekisooka, olina okwebaza Katonda oba olina okusinza Katonda nga omutendereza n'omutima ogusiimye. Olina okujja mu maaso ga Yesu, maaso ga Katonda ng'omutendereza n'omutima ogukoze gutya? Ogusiimye. Olw'ekumi maama nsomera. Olunyiriri olw'ekumi. Awo omu ku bo bwe yalaba ng'awonye, n'akomawo n'atendereza Katonda. Kwatirako, n'akomawo n'atendereza Katonda n'eddoboozi ddene. Ono yakomawo n'atendereza Katonda. Katonda bwe yadda okumutendereza, omuntu ono omu ku bali 10 yamutendereza naki? N'eddoboozi ddene. He praises God with a loud voice. Nga tebiri luli balinganga baleekaana. Tetuli balongoofu. Naye kati bajja bagamba luku, see what the Lord has done. Ebintu nga bikyuse. Luli balinga baleekaana. Bannange siri mulongoofu. In fact bwe yadda kaali kabonero akalaga nti kati naawe osobola okutendereza wamu n'abalala.
n'akomawo kubanga yali awonye Zabbuli erimu ennyiriri nnyingi nnyo, naye tugenda kusoma essuula emu yokka eya 15 esembayo okubalaga amaanyi agali mu kutendereza. Omusajja ono kye yakola, yajja n'omutima ogusiimye eri Yesu n'amutendereza n'eddoboozi ddene. Zabbuli 15 erina ennyiriri 6, ne mu nnyiriri ezo 6 ekigambo kutendereza kirabika emirundi 13. Zabbuli emu yokka bweti ekigambo okutendereza Katonda kirabika emirundi 10. That is how powerful praising God is. Era nga atenza n'eddoboozi ne maama otuuse twanguye. Zabbuli 15 okuva ku lunyolo olusooka. Buli lwayogera kutendereza nga mubala tulawo bakituufu. Mumutendereze Mukama. Ogwo gumu. Mumutendereze Katonda mu watukuvu we. Mumutendereze mu bbanga ery'amaanyi ge. Mumutendereze olw'ebikolwa bye eby'amaanyi. Mumutendereze ng'obukulu bwe obulungi bwe buli. Mumutendereze n'eddoboozi ery'ekkondeere. Mumutendereze n'amadinda n'ennanga. Mumutendereze n'ekitaasa n'okusinza n'okuzina. Mumutendereze n'ebyo ebirina engoye n'endere. Mumutendereze n'ebitaasa ebivuga ennyo. Mumutendereze n'ebitaasa eby'eddoboozi ettono. Buli ekirina omukka kimutendereze Mukama. Mumutendereze Mukama. Giri 13 oba nedda? Emirundi 13 Zabbuli eri kunnyikiza kigambo kino. Omusajja ono kye yakola, najja eri Katonda, eri Yesu, n'amutendereza n'omutima ogusiimye. Bwe yali amutendereza, yatendereza Katonda ng'ekikolwa ekiraga ekisa Yesu kyamulaze. He praises God for the act of mercy done on him. Omuntu ategedde Katonda ekisa kyamulaze, talina wayinza kugaanira kujja kumutendereza n'omutima ogusiimye. Kubanga oba okirabe, it is done and acted on you. Era ekyo kye tugenda okukola nga tuvudde wano. Bw'oba oli wano nga gw'ogamba ogenda kubeerawo mirembe na nnaku, simanyi. Naye eri gye tulaga kye tugenda okukola, tugenda kubeera mu kutendereza Katonda waffe. Njagala otunule mu bulamu bwo. Waliyo ekikolwa kyonna ekyekisa Katonda kyakoze gy'oli omwaka guno? Abamu ku mmwe, I believe God has shown you, God has done an act of mercy. God has been good to you this year. I want to beseech you. I want to encourage you this afternoon. Praise Him with a grateful heart. Praise Him with a grateful heart. Secondly, you must glorify God by falling at Jesus' feet with a grateful heart. Olw'ekumi n'omukaaga omusajja ono tukyamulaba. Musajja n'omu yali mu bikola bino byonna. Olw'ekumi n'omukaaga. Luka 17:16. Twazeeyo dda maama. Luka 17 olunyiriri 16. N'avunnama awali ebigere bye. Genda mpola. N'avunnama awali ebigere bye. Ng'amwebaza. Era oyo yali Musamaliya. Ono omusajja wali eri bw'alabye nga talina kusemberera muntu yenna. Ne bwe baali nga bakaaba nga bayita ekisa, baayimirira walako. Bayibuli y'Oluganda egambye baayimirira walako. Naye wuliriza, omusajja ono Yesu bw'amala okumuwonya, bwe yajja yasibirawa ku bigere bya Yesu. This is the proper place for worship. Bw'oba oyagala okusinza Katonda, oyina kugenda ku bigere bye. Buli lwe tuyimba ennyimba nga nsembeza w'oli, ennyimba ezo oba owulira nga zirina kubanga zikutwalira ddala ku bigere byani? Bya Kristo Yesu. Ono omusajja we yajja
He came up, najja ku bigere bya Yesu. Bayibuli egambye awo wennyini nnyini n'akola atya? N'avunnama ng'amwebaza. Olabira ddala mu kirowoozeeko obadde olina obulwadde, ensi yonna teyagala kulaba, tewali ayagala kumanya, waweebwa ne gy'olina okubeera, tolina kuvaayo, olinga ali mu kkomera, naye essaawa n'etuuka nga naawe osobola okujja awaali wakugaanibwa. Ago ge maanyi Yesu g'alina. Yesu bw'atuwonya aba atulaga tetulina byaba atukoledde oba okutuwonya oba kyonna. Aba atulaga nti tebirina kutuddusa waali, wabula bitusembeze waali. Kankiddemu tukiwulikike bulungi. Yesu bw'anaabaako kyonna kyakukoledde oba bw'aba alina kyonna kyali akukoledde mu bulamu bwo, kabonero akalaga nti tolina kudduka kuva mu maaso ge, kuva mu presence ye, wabula akugamba jangu kino nkikoze ojje tubeere ffenna. Omusajja ono yalonda ekifo ekituufu ekyokusinza, era kino kinnyonnyola lwaki tulina ekyoto wano buli Lwakutaano. Tubeera ku bigere bya Yesu nga tumusinza, nga tumwegayirira, nga tumutegeeza byonna, kubanga ono omusajja yakitegeera. Ku bigere bya Yesu awo weewali n'ebisinga, oba oli awo ekirwadde kino eky'obugenge kyamponyezza, ate nga kituufu. Kalica ey'Abaganda eno emanyi nnyo ebintu bino ebyokussaamu kabaka ekitiibwa, ebitegeerera ddala kabaka bamussaamu ddala ekitiibwa. Oba olina kitiibwa ki, oba olina tayito ki, oba gwani, kasoobeera Muganda, Ssaabasajja Kabaka olina omuvunnamira. Era tulina n'enkola, mayi Wakakabo bw'akigonza, bw'atuwa n'enkola bw'olina okuvunnamira kabaka. Olina okubeera mwegendereza nnyo n'omala omukubo amabega. Obeera obizadde. Era nze nawona bwe nali ndona muganda wa Musumba wa Mboka, bantuma byawana ebyangu, bantumera n'Abagereka ne bamuntuma, ne Ssaabasajja n'ebirala, twagenda nabyo. Era nalaba bantu mwene, omanyi bw'oba gw'ogenda okwanjulwa, obaako Enoka, obaako ko waggulu, kubanga wabeerawo abalina okukola gino emirimu. Si gwadde emabega. Waliwo abakuddira emabega, sente zo zezisalawo. Sente zo zezisalawo. Kaguse wa Enoka oba wa Patrick. Well, naye ng'olaba nti bamussaamu ekitiibwa, nabadde lida ensanga ne tuyingira mu maka nga Ssaabasajja Kabaka. Bino byenjogerako byabadde okufaayo. Lida Friday ne tuyingira mu maka. Omumanyi ono besimungu Ssaabasajja Kabaka. Nze nalabye president. Nze nalabye president. Era wano bw'oyogera ni president wa Uganda, ne bw'oyogerera Kenya, president wa Uganda bamumanyi, Abakongo bamumanyi. Oli yamanyika yeekolera dde erinnya, teri atamumanyi. Ensi yonna emutegeera. Era bw'omala Amiini oddako ye. Naye nga ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kyekirira, Omutanda nga gyali ateredde, ge maanyi agali mu kusinza. Bwe kibanga tukikola ku bakabaka bano ab'ensi, how about our King of the Lord of all kings? Do you know why he's saying,
come at Jesus' feet. Ku bigere bya Yesu wagamba oba okola ki? Obojja. Kakati kamalirize point eno. Omusajja ono yali tagamba Yesu akoze ogugwe nange nkoze ogwange. Akoze ogugwe nasabye ne Yesu naye amponyezza. Si kye yali agamba, kye yali ategeeza. Yategeera nti Yesu yamuwonyezza lwa kisa. Yesu yamusaasidde. Mu Bible study mu kwogera ku kiseera ku Lwokusatu mujje tunnyonnyoke ekisa kino. Omusajja ono yakitegeera. Si kusiiba kwokungi, si kusaba kwokungi, si kwegendereza kwokungi. Oyinza okuba ng'oli omutima gwo ng'ogamba naye nze neekuumye. Awo oba ogenda kufuuka mu Katuliki. I was a Catholic, I know what I'm talking about. Otuuka kussa n'olowooza nti gwe olw'okuba tosobodde kwonoonayo olunaku nga as we used to say, nti gabadde maanyi go. It is not about your work. Si gwe maanyi, si maanyi go, si buyinza bwo, wabula kisa kya Yesu. Ono omusajja yakitegeera. He wasn't saying, Yesu nasabye. Didn't I cry to you to have mercy on me? Didn't you have mercy on me? Therefore, kanzije nkusinze kubanga nasabye nawe n'okikola. Era mbadde nyina kujja kwebaza. No. Yajja n'agenda ku bigere bya Yesu ng'akabonero akalaga Yesu toba kunsaasira. Finally, ensonga ey'okusatu tumalirize ebigambo tuve wano. Musula tusomere maama olunyiriro lw'17 ne 18 ne 19 tugende emmere ewola. Emmere ewola. Luka essula 17 olunyiriro lwa 17. Yesu n'addamu n'agamba nti 10 bonna tebaalongoosebwa. Tubiddemu ffenna 10 bonna tebaalongooseddwa bannange. Baalongoosebwa. Naye bali 9 bali ludda wa? Sooka okwatireko maama. Munnyambe ekibiina. 9 baliwa? Bagenda bonna ne beeraga. Era ono agenda okujja ewa Yesu omusinza ng'asoose wa priest. Ya examininga n'agamba oli negative. Mujjukira COVID gwe twalimu oli nga waliwo abalina okukakasa. Kasita basalawo. Oba kasabo basalawo. COVID omulina ne bw'oba tomulina ne bagamba omulina. Totegana ku. Tolina walala gy'olaga. Kati be Baleevi b'omulembe ogwo. Ono gye yasookera n'atuukayo ne bamugamba you are free. You are free. Kyaba who made me free indeed? Ono nyina ku. Naye bali 9 bali ludda wa? Maama yongerayo tuwulire. Olw'18. Tebaalabise abakomawo okutendereza Katonda. Kituufu oba si kituufu? Tebaalabika. Wabula omugenyi ono. Wabula Omusamaliya ono. Olw'19. N'amugamba nti yimuka ogende, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Ono yakomawo. Ensonga yaffe esembayo egamba nti you must glorify God for he rewards a faithful believer with a grateful heart. You must glorify God for he rewards a faithful believer with a grateful heart. Yesu kyava amugamba, rise and go your way. Your faith has made you well. Faith eno si faith nti waliwo tagame nti kiri oba nti ayina amaanyi gonna ge yakola. Naye obugonvu buno, obedience eno omusajja ono gye yali alina, okukkiririza ddala nti kino Yesu eka yasobola okukikola. Yesu yakuba tooki mu mutima gw'omusajja ono. Kyaba omusajja ono omutima gwe ono be bantu betwetaaga. 9 bali ludda wa? Tebaawonyezebbwa? Baawonyezeddwa. Bali ludda wa?
bw'akuba mu mutima mu ttooki ono omusajja ate ekyewuunyisa oba omutono ekyewuunyisa yalina mu Samaliya, yali foreigner, nga bano nga baali babasosola, because he was regarded as a person, a people from another race. Naye ye yadda n'ayawukana. Katonda nga atulaga asobola okuddira ebisirusiru eby'ensi eno aswaze abaki. God can do that. Abaavu bennyini nnyini ye n'abawa ekisa addira abagagga abaswazibwe. N'olwekyo oba tolina kweyibaala. Kati Yesu ano kyava agamba nedda. Kale kammalirize. He was ashaming the rich, the ignorant, the learned, the young, the aged. Ababa myaka Yesu ng'agezaako okulaga nti nedda, it's not all about gwe maanyi na kitiibwa ky'olina. It is about your heart toward me. Are you willing to draw close to God? Olw'ekkumi n'omwenda, then Jesus commends this man. He rewarded him. Yamugonnomolerako omukisa gwe nayise spiritual blessing of salvation. Jesus rewarded this man with a spiritual blessing of salvation. Yamuwa ekintu, yajja buziwa Yesu ng'ayagala kuwona bigenge. Do you know what? Bwe yadda ne yeebaza Yesu, Yesu n'akuba ttooki mu mutima gwe ng'ajjudde obugonvu, ajjudde okwagala, ajjudde okuyaayaanira Yesu. Yesu n'amugamba gwe, tolina koma bukomi kuwona bigenge. Let me give you the gift of salvation. And God granted him the gift of salvation. Omusajja ono eyali akaabirira Yesu just for one thing, kuwona buwonyi bigenge. Yesu amugamba, go your way. Your faith has made you well. Has made you well. Ebiseera ebisinga mikwano gyange, twagala nnyo okulinda okwebaza Yesu ng'alina kyakoze. Bw'aba talina kyakoze, bwe bituuka mu kumwebaza tetubirowooza nako. Naye olunaku olwaleero omugenge on'omu eyakomawo atulaze nti omulimu gwonna, oba kuwonyezebwa oba kulokolebwa, byonna muntu omu yabikola. Yaani ye Yesu. John Wesley emyaka 13 ng'amaze okukkiriza Yesu, alina kye yategeera. Lumu ng'akyalirako omubumbi Poota, omubumbi w'ensuwa. Mubamanyi? Oba muli ba kibuga nnyo? Amasigiri bagalaba? Mwali mulabyeko omubumbi w'ensuwa? Ensuwa ezo ze tuteekamu amazzi, tufumbiramu ebijanjaalo ne kijja bulungi. Babitegeera. Kati John Wesley ono bw'asinkana omusajja ono alina kye yayiga, n'akitegeera nti mbadde mmanyi nalokoka, naye ndabika mbadde mbulamu, mbadde ndi ku muzannyo. Mulowooza kiki ekyo? John Wesley yakizuula nti omusajja ono yalina ekkooti emu yokka bweti mu bulamu bwe, nga talina na kyakulya, nga talina na kyakunywa, yalina omutima okusiima Katonda. Alina kkooti emu yokka, talina kyakunywa, talina na wakusula, talina buli kimu, naye n'akizuula ng'omusajja ono alina omutima okusiima Katonda. Kyava amugamba ebigambo bino: weebaza Katonda nga tolina na kyakwambala, ekkooti emu temala, tolina na kyakulya, tolina na buliri bwakwebakako. Ddala Katonda omwebaza lwaki? Omubumbi kyava amuddamu, mwebaza kubanga ampadde obulamu, ampadde okubeera, ampadde omutima ogumwagala n'okuyaaya.
In English he says, He has given me mind and being, and a heart to love Him, and a desire to see. Wadde sirina wakusula, wadde sirina kyakulya, wadde sirina kyakulya, naye Yesu ono mwebaza, Katonda mwebaza, kubanga ampadde obulamu, ampadde wendi, ampadde omutima ogumwagala, ampadde n'okuyala. Omusajja ono atulagira ddala ekifaananyi tulina okukibuuzaako okujja mu maaso ga Yesu, okumusinza, muvunnamira n'omutima. Abaganda si be baalugera, weebale akola atya? Wiiki eno gye tutandika kambasabe, baako gwe weebaza, baako gwe weebaza. Wateekeddwa okubaawo oyo alina Katonda kye yakolera. Bw'aba Katonda mwebaze, bw'aba muntu naye mwebaze. Amen. Katonda omulungi, twagala okwebaza. Ebigambo bibadde biwanvu naye tukweyanzizza kuba otuwadde ekisa okubiwulira. Otuyigirizza ku bagenge 10